Mbalamusiza mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Leero njagala kuddamu ekibuuzo abantu abasinga obungi kye beebuuza. Lwaki mu nsi mujjudde okubonaabona? Abalwadde ba kansa n'obalaba mu malwaliro nga babonaabona. Omwana omuto gwe baakazaala n'azaalibwa ng'aliko obulemu n'amala n'afa. Entalo, abantu bomu zibakuba, amataba, ebintu ebyenjawulo, ebizibu biri mu nsi, abantu babonaabona. Oli ne yeebuuza lwaki Katonda akkiriza ebintu ebyo okubaawo? Katonda bw'aba nga atwagala nnyo, lwaki akkiriza ebintu ebyo okubaawo? Lwaki akkiriza okubonaabona n'okunyola? Njagala okuddamu ekibuuzo ekyo okutegeeza nti ngenda kuzzaayo ku ntandikwa. Katonda bwe yali atonda ensi eno ng'atonda n'omuntu, yatonda omuntu ng'omuntu oyo wakubeerawo lubeerera. Omuntu oyo yali tajja kulwala, tajja kubonaabona, tajja kufa. Naye mu kitabo eky'olubereberye kye tuyita Genesis mu Luzungu, mu ssuula ya 2 olunyiriri lwa 15, Katonda ng'aleeta Adamu ng'amuteeka mu nnimiro, yamugamba bw'ati, Bayibuli egamba bw'eti: Mukama Katonda n'ateeka omuntu mu nnimiro Adeni, agirimenga era agikuumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu nti, emiti gyonna egy'omu nnimiro olyangako, naye omuti gw'okumanya ekirungi n'ekibi ogwo togulyangako, kubanga lw'oligulyako tolirema kufa. Ekiragiro ekyo awo we waasibuka buli kizibu kye tulina ku nsi. Katonda ne Adamu ne Kaawa kasaba ajeemera Katonda. Emibiri gino gye tulimu n'emibiri gyabwe at the time mu kaseera ako ke baalimu, n'omuntu awo yakyukira, because abo be bantu bokka abaali ku nsi, ffenna mwe twava. Kakati bwe bajeemera Katonda, okufa ne kulyoka kujja mu nsi. Okubonaabona kwonna kwe tuliko ne kulyoka kujja ku nsi. Kyova olaba mu ssuula ey'okusatu mu lubereberye, Katonda nga azze mu nnimiro anoonya Adamu, amugamba, Adamu oliwa? Adamu n'amugamba nti mbadde neekwese kubanga mbadde bwereere. Katonda amugamba, otegedde otya nti oli bwereere? Nti omukazi gwe wampa ye yampadde ekibala kye waŋŋaana ne nkirya. Omukazi n'agamba, omusota gwe gwankemye, nange nenkola ki? Nengwa mu kikemo. Kakati Katonda akolimira omusota n'agugamba, olitambuliranga ku lubuto olwo era oliryanga nfuufu, olyewalulanga bwewaluzi. Ate nja kuteekawo empalana wakati wo n'omwana w'omuntu, nti oli muluma ng'ekisinziiro, ye alikubetentanga omutwe. N'amaana agamba Kaawa nti, Kaawa, olw'okuba okoze ekintu kino, oliyayaniranga bbaawo, oliyagalanga okumufuga naye ate alikufuganga. Ate n'okuzaalako olizaaliranga mu bulumi. Obulumi bulibanga bungi nnyo. Kakati n'atuuka ku Adamu, n'amugamba nti gwe oliryanga ku ntuuyo zo, olikolanga n'okola nnyo naye ate n'ofuna kitono. Kwegamba olirimanga ennimiro, n'olima, mulibaamu amaggwa, mulibaamu biki, terireeta nga kyerina kuleeta, so olitobanga nnyo okusavaivinga ku nsi kuno. Kakati ebizibu bye tulina byonna byasibuka awo. Okufa kwatandikira awo, endwadde zaatandikira awo, ekibi ekiri mu nsi muno kye kiri responsible olw'okubonaabona kwonna okuli mu nsi. Solution eri ki? Oba ki kye tukola okukola ki? Eddembe tulisanga wa mu bulamu bwe tuyitamu wano ku nsi? Olijjawo eddembe. Singa okwata obulamu bwo
n'omanya nti mu nsi muno okuva lwe baakuzaala okutuusa w'oli oli wa kibi, wazaalibwa mu kibi, bayibuli bwetyo wetugamba teri akuyigiriza kwonoona. Kasita otandika okutegeera bw'otyo otandikirawo okulimba, otandikirawo okufuna okubaka ebintu by'okola nga kibi eri Katonda. So singa otegeera situation yo oba embeera gy'olimu n'omanya nti nze ndi mwonoonyi, neetaaga okudda eri Katonda, naye nkoze ntya? Bayibuli etugamba Katonda yasindika mutabani we Yesu Kristo n'abeera ku nsi obulamu obutuukiridde, n'awaayo obulamu bwe n'atufiirira nti buli yeenenya mu linnya lye alidde eri Katonda, alifuna enkolagana empya ne Katonda. So bw'otegeera ekyo n'okkiriza ensobi zo n'ebyonoono byo n'obyatula eri Mukama waffe Yesu Kristo ne weenenya, alikusonyiwa era olifuna enkolagana ne Mukama waffe Katonda yatutonda n'atuteeka ku nsi. Awo w'olisinzira okufuna eddembe. Otherwise bino ebintu byonna ebigenda maaso mu nsi birisigala bikusumbuwa singa oba tokoze bw'otyo. Birisigala bikusumbuwa obulamu bwo bwonna ng'ate tolifuna kuwummula. N'olw'ensonga eyo nkukuutira era nkwegayirira nga nkusaba, waayo nnyo omwoyo okunoonyereza n'okumanya Katonda osobole okutaasa obulamu bwo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi. Waba nga waliwo alina ekibuuzo kyonna bambi kibuuze mu comment section, nja kufuba okulaba nga nkiddamu. Mukama bankuumire.